Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu atenderezza Genopo Lokech gwayogeddeko ng'abadde omujaasi omugezi era omulungi mu byakola wadde nga yasalawo okukolera ku mulembe omukyamu. Honorable Kyagulanyi agambye nti omugenzi yakozesebwa President Museveni okulinnyirira eddembe ly'abannansi ng'abakugira okuwakanya ebitagenda bulungi mu kulondebwa okuwedde ekintu ekyali ekikyamu. Ono era mu ngeri y'emu ataddewo ebibuuzo ebyetaaga okwanukulwa ku nfa y'omugenzi Lokech ne banne abazze bafa gy'agamba nti tetegeerekeka. Wetwogereranga Ddereeva w'omugagga Lwasa Agobye. Omugagga Lwasa Agobye abadde Ddereeva we amugobye. Entabwe eva ku ki? Entabwe enneevudde ku kumusaasira. Gwe gy'obeerera eyo n'ogamba nti ate mukama we ayina ebizibu bye yafunye, nodda mu kumusaasira, nodda mu kugamba anaayitawo atya, kino anaakisimattuka. Munnange mulimu abagagga abamu abatasaaga nga Lwasa Agobye. Ddereeva we engeri gye kiri nti yavuddeyo n'amusaasira, akalimu mmye tekakyaliwo. Kivudde nno ku ki? Jjukira nti wiikendi eno tugiyiseemu ng'omugagga Lwasa waliwo akatambi akaafuluma wadde nga ye akyakeegaana. Akatambi kano nno ka sekenzi ntono nnyo, naye Lwasa yavuddeyo n'agamba nti omuntu ali mu katambi si yeye. Bino baabipanze bupanzi, baabigasse bugassi. Era n'alyoka agamba nti oba n'ategeeza abali emabega wa kavidiyo ako nti olulala bakole nga bu vidiyo nga kawanvuko, ate n'ekirala bamuteeke ku kitanda ddala ekijja mu mugagga oba mu ssente z'alina. Bano nno baasiibye n'eyali omubaka wa Lubaga South Katolu Bwama nga bali mu kweriira ku ssente, era ng'ebyafulumye mu katambi olaba nti tewali kye byabakozeeko, mu bufunze tebyabalidde. Lorezange nina Ddereeva eyayogedde mbu yansaasidde. Njala manager amugoberewo era oluvaayo eno ku kyennyanja njagala Ddereeva emmotoka agiteekewaawo. Sagala mu bantu basiru abatayiya mangu osaasira ng'olooza n'abadde nze olieko nsaasira nakala bbiri. Kirabye ekisajja kiddugavu eno kirina ebintuntu mbu Lwasa nga weevulungula. Nze gw'omanyi nga naye nze onyinza okwendera bwafaanana. Omanyi wafaanana tebalabangawo yego wayenze nataba. Eyo nga nkugyeyo amawulire malungi si malungi. Omubaka wa Buheju Honorable Mwijukye Asimattuse Akabenje, emmotoka ye mwabadde atambulira bwetomereganye ne ginne waayo, era gyetomereganye nayo ebadde ku nnamba ya UDX 577E. Bino nno oba akabenje kano katuuseewo mu kabuga k'Ebuwama ku luguudo lw'e Masaka. Abantu bambi babiri be bafiiriddewo nga bano babadde batambuza bigere. Abantu bano abafiiriddewo amannya gaabwe tusobodde okugafuna, era nga kuliko Nabukenya Florence ow'emyaka 13 kwosa Lubyayi Thaddeus ow'emyaka 9, nga bano bonna bambi batuuze b'Embizinya mu Buwama mu disitulikiti y'Empigi. Twongera okusaasira ab'eŋŋanda z'abantu bano ababiri abafiiriddewo, ate era ne twongera okusabira Honorable Mwijukye asobole okusuuka obulungi. Eyo nga nkugyeyo omubaka wa munisipaali ya Mukono Betty Namboze Bakireke ayagala gavumenti nga tennasooka kuleeta bannansi ba Afghanistan mu ggwanga lyattu Uganda okusooka okuvaayo ebabuulire ebbanga abantu bano lye bagenda okumala mu Uganda, kubanga singa ekyo tekikolebwa ye ayina okutya nti abantu bano bandifuuka ba permanent citizens mu ggwanga lyattu Uganda. Ebyo si byange nno, bya mubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Namboze Bakireke. Amerika bw'eneemala osunsula abantu bano
ebatwala wa kale bw'eneeba sunsula negamba bano balungi bagende mu America ate abataba tebayise mu kasengejja egenda bakola ki eneebatikka neebazaayo Afghanistan eneebaleka wano Uganda nti mukwatiraawo Robert Mawuye yagamba mbu abantu bagamba mbu buli alina ekizibu kyo kikwase Kyagulanyi mbu nange kyenava nkwata b'MP bange bannambooze nembakwasa Kyagulanyi emugamba buli kyakulema bw'oba okikwasa Kyagulanyi nga tonnamukwasa mukyalawo Nawume kuba naye yakuwa divorce naye mukwase Kyagulanyi olidde so ebintu bino America esobola okugamba nti bwe tusengejje bwe tumaze akasengejja abantu 2,000 basaanidde tugende tubeere nabo oba 1,800 basaanidde tugende tubeere nabo mu America n'ebino ebibiri byo bisigale wano. Tube tutambudde mukwano olunaku olwaleero nze Esther Portable yano YouTube channel tukuleetera amawulire ageesigika okuva mu ggwanga lyattu Uganda ne wabweru w'eggwanga webale kuba nti wasalawo okwegatta ku YouTube channel eno. Beera bulungi weeraba.